wetala wejaga oddeno odderi jine emirimu gyetwayingiramu time etuuka nga toyina kubeera wala nga olina okujja lwampaka obeerewo osobole okuyamba ku banno batambuza emirimu. Twali tumanyi nova gye muliko mulina kulagira bulagizi. Kakati omuntu yenna bw'otuuka mu mbeera ng'ogamba sijja kwenyigiramu osanga byonoonese bintu bingi. Olaba omulimu wa guno bwe gufaanana weetaaga nga weemuli kyova olaba onsanze n'emmisaaji awo buli omu nogaa nedda kali baali kakyusiza ne bakazza wano kale ne bakagira ne bakagamba noba nga mwewuunaganya here and there. Yes. Anko Balunywa waliwo ensonga gye twewuunya Shane weeri waliwo ne Shane endala era eriwo tolaba nga tekijja kuteeka shobbiri ku lunaku lwe lumu. Ekituufu abawagizi bangi ne audiensi zino zirina we zituuka ne zaawukanira ddala. Olwaleero tuli ku Serena show ya mitwalo 15 ne milioni 3. Emmanga wali tuli ku mitwalo 5 ne milioni 3. Kitegeeza nti oba oliawo babaamu nga abakwataganamu abatono especially bano aba tables naye audience eri too different nti abantu abagenda omuntu agenda erugogo osobola okumunyiga embo muleeta wano okukkiriza okujjawo. So ne music ono tolwaliro show ya Molini bw'ogiraba eri tunnyo bakyala bamaama bazo kitegeera kati ate wali wa vibe wali tugenda mu ogiwulira so kakati it's really different shows zendooza nti no tezina nakakwate tezina na crash era kyobala abantu wetwogerera wano ticket ndoza babadde bangamba ndoza wasigadde wontono ddala kwa tebo zawedde wodda ekitegeeza nti nno biri different ate ne wasaha akuba nabaddeyo kuva eggulo naye enteekateeka zigenda mu maaso era abantu bali mu kugula ticket so tewali nnyo kukuubagana kuli awo naye bw'okisangira nga zikuubaganye kwe kusanga audiences ezimu nti singa olwaleero show ya saha ebeera wali erugogo palaso oba omuntu omulala yenna n'ateeka mu kisaawe ekirala olaba nti nno waba waliwo okukuubagana okwenjawulo naye bino byanjawulo completely. Endongo yatabuka endongo eno emabega twafunanga ssente ng'ogikola n'ofisa naye competition njala kukiteeka competition n'emisolo egyasukka mu kuyingira mu mulimu guno kuba edda ndoza baati batuladdeko matu naye kasita batumulisa bwe bati ne batulaba buli muntu oba oli ate nga sikugamba nno baali tebatufaako bufi naye ndoza baali batuyiginowalinze nga balabanga ebitakola makulu naye bwe babiraba nti birina kye bivaamu omusolo ne gujja nze siwakanyiza musolo kubanga ensi eneekulaakulana ew'emisolo kakati okujjawo kyempakanya nti zi assessment tebatwala budde ab'emisolo bano kutuula naffe kubabuulira mulimu guno bwe gukola n'omusolo baali gulambise batya kati ebintu ebyo byajja nga bisusse ku ndongo bye bireese ebintu bino okugwa nti olwaleero kyeno ogiraba wennyimiridde wano nkukakasa nnyo banzaala nti omulabi ali eyo atannalaba buli kimu ekyakoleddwa ku kyeno kitegeeza ssente era omukyalo ono ayinza okubanga wano we tuyimiridde ekitono ennyo nga yakoze nga yeesaasidde ali mu milioni eziwera nga 3 endongo eno gyolaba tuyimiriddemu kati omulabi najja amulaba nga atudde nti nze ku experience zenna bwombuuza entebe eziri muno nzimanyi nti kino ekifo kye mulaba wano kituuza abantu 905 kyonna ye capacity eri wano kati abantu 905 gokwata ekkalaamu omubazi omulungi n'ogamba ni mitwalo 15 by 905 ziba sente bakanoziwulira ono naye akola ng'omulala nti bwe mba mu kivulu kyange nenfisaako milioni zange 12 mba nkoze kati ku muyimbi kimukolera kitya nti asigala agenda kufuna muntu buli wava n'akola obulungi bizinensi wabweru eba gyeri lwaki bikosa ba promota n'amabanja ne gajja nti gwe promota osigala wano bwekusalira wano ng'ekusala bw'ofuna onofuna milioni zo8 ezokukoma ng'ate olinda ekirala kubanga tolina mukisa gujja kukugamba nti kati Balunywa jangu wano nkuguze wanange enkyogendo nkolera wano kiba kitono naye mu muyimbi nti kimukolera ye promotion abagifunye